Mulyanyemu erikyala ayogera nga machindye alhaji kyayino ko nkuvuddeko mu misali kandi balengeza kudda mu kyo yogera kigamba ye kuba mujjukira bulungi tayinza kwegana bigambe yasooka okumugamba nti asaana wa president mtu waliriza okwogera bye tutayogedde bakuwadde eddakiika zo wapala yenkoko eyo bapapala n'ekigambo tekikozesa ekigambo Honorable Salim leka mbeere nikyaji Honorable Salim Alhaji Ali Kasiriganda ebigambo bya president wo byagenze Switzerland nayogerera bisaana mu kaseera kano tugwe tudibetingako oyogedde miliyoni 2 ngawe zimuweebwa ayogedde n'amugereza ku kabuleta ne Katumba Oye abe bisatu oyo n'aba mubaka Mukoma Nsimbi gwe yasindise ku alaali agereza ku muntu ayafuna ebisatu n'ekikumi n'amugereza ku miliyoni 2 n'okusoba nga talina kakiiko ka byakulonda Mukoma Nsimbi you did it ekyo kikulu era ky'ovola boluusi nkubuuza nnyo tugenda kuba naani byandeetera ebizibu ebiseera ebyo nti tujja wano ng'ensi tutunuulidde n'oyogera statement emu nze n'enjogeremu n'oyogerako ebigambo kakadde kubanga bwe tuba twogera ku beesimbyewo ekisooka olaba n'abataawezeza laale y'abantu bisatu bavuma tetusobola kugereza ku muntu ayeesimbawo nga we naade mpulira olw'omukyala ng'ayogera ku beesigye n'abala n'omugaza nti nekyagulanya alinga Katumba Oye yali eri mu bidongo bye najja ffenna bwe tunaalondoola gye tuvudde bwe tunaakufunira akafaananyiko ak'ebukoba Nsimbi emyaka 6 egiyise toli weewala ojja kusiba n'abantu bwe tuleeta ebifaananyi ffenna gye tuvudde ne tuleeta afuze eggwanga emyaka 40 nga yeesimbyewo ne mukulu Saamu kuteesa mu 8 nga tonnavuma yali bidongo ojja kuwewuunya so n'olwekyo oluusi bwe tuba twogera ku background z'abantu tuzeesonyiwa Kyagulanyi abadde wano ffenna tumumanyi mubanda wa Kabaka najja mu parliamenti n'awangula polling station zonna wano ekyaddondo nga talina kibiina kyonna najja kuba president mu myezi 7 n'avuganya omuntu amaze mu bukulembeze emyaka egyo n'akola impact ng'abasajja bammawo be tutya baafunanga emitwalo 16 ow'ekitiibwa Ssebaana omugenzi yafuna 13 kakati gwe wojja ng'oli over excited kati nze nawangudde Kyagulanyi alinga Katumba Wamala tuseke tuwe John Katumba si Katumba Wamala Katumba John Oye nze nkulabamu ekimbe ngenda ku bigambo bya president mubaka kansala byayogera so n'olwekyo ono mbaka munno ebigambo by'omubaka yabyogedde awo president bisaana mu kiseera kino sanctions zaaki buli omu yabiwulidde era tebyetaaga nze kubiddamu waba yabyogedde ensi n'ebiwulira kati abo abagamba nti aveeyo ate nga abasinga aveeyo be batamwagala abagamba nti aveeyo gye yeekukumi be batamwagala ebigambo by'omukulu sisobola biddamu era sina kyembyongerako owulidde wano twabadde twogera nga nsirise kyovala dansani nkuwa respect mundage nga abantu background yagwe ngenda okubeera naye kuba kati nze mbyobufuzi siri mwana muto era tulina bitwalira olusale nga abanvuma obukadde zeri musajja mukulu kati mbyobuganda nsuka emyaka 5 mbadde mbukulembeze emyaka 10 kati oluusi mutuyambe abantu be mugamba mbagambe nti oba mbafunye programu eya Sunday ono sina malala eyo enkola ye ya bulijjo but leka nkubulire mu byobufuzi bw'okyalina mwana muto kunze kansooke nzije okoppa bikopo